Eyo nga tuvuddeyo ye Frank Baine ngono ye mwogezi w'amakomera ategeezezza nti embeera ebadde tennaba kusajjuka nnyo mu makomera era ng'omuntu omu ye yaakafa ekirwadde kya COVID-19. Abasibe bayimiriziddwa okutwalibwa okulima okuggyako nga we bagenda okulima kifo kye kimu ne we bali. Ng'embeera y'ekirwadde kya COVID-19 yeeyongera okweraliikiriza bannayuganda n'ensi yonna, omwogezi w'amakomera Frank Baine yeebazizza Katonda nti bo nga mu makomera baakafiirwayo omuntu omu. Makomera wenjogerera tulina abalwadde abakafuna ekirwadde 1,132 naye abakyali mu malwaliro gaffe ag'enjawulo bali 47. Amalwaliro genjogerako ery'eggulu ery'ejjinja n'ery'embalala. Mu Luto ne Kitalya tetulinayo balwadde bonna. Abaakawona abali 185. So twakafiirwamu omuntu omu era yafa mu December naye bamuleetanga mulwadde muyi. In fact naffe twewuunya kyamagero nti Mukama akyatukwatiddeko. Baine agamba nti olw'embeera okweyongera bawaliriziddwa okuyimiriza abantu abakyalira abasibe mu makomera n'okussa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola. Wali nga bamaze okuddirizaamu mu gwa 7 twali tugambye era twali tutambulira ku musingi ogugamba nti bw'obanga omaze kwekebeza mu ssaawa 72 bw'opresentinga certificate yo tukukkiriza kukyalira omusibe oba bw'obanga ogemeddwa nawo tukukkiriza. Naye kuva juzi president lwe yayogera ng'ataddeko partial lockdown n'abalamuzi ne bagamba tebakyatambuza kooti okuggyako egy'emisango egiri agent. Kati naffe waffe ne tugala enzigi tetwaniriza muntu yenna. Ategeezezza nti kati abasirikale baabwe bayina amasimu ge bakozesa okwogerezeganya n'ab'eŋŋanda zaabwe. Abagala okuba nti bakwatagana n'abasibe baabwe bakozesa amasimu era abasibe aba OC bawa amasibe bayina essimu gye bakozesa nga abasibe bawa ab'eŋŋanda zaabwe kubanga babakubira ne babanga bakola byonna birina okukolebwa mu kifo ky'okuba tufuna abagenyi. Kino tukikozere wakuba nti ekirwadde kino olaba kyeyongedde mu bungi nnyo. Agamba nti n'enkola ya tekinologiya gye baakozesanga yayimirira olw'obungi bw'amakomera ate nga n'ebikozesebwa tebimala. Abasibe okutwalibwa okulima ebweru kyayimirizibwa okuggyako abo ababeera mu kifo ekimu. Video teleconferencing gye baateekako era gye tubadde tukozesaamu erina naye ebizibu byayo nti tebuna amakomera gonna mu ggwanga. Ekitegeeza aga amakomera gatalina video teleconferencing facilities balina okukuuma. Kyova olaba nti tubadde tuzzeeyo ku basibe 59,000 naye eno lockdown kati tuli mu 63,000 kati olaba nti enamba ekola ki eddayo kubanga nti abasibe tebafuluma nga bwe bandifulumye kubanga buli lunaku tubadde tulina okutwala abasibe 1,600 mu kooti. Mu kiseera kino emisango gy'obussi okukwata abaana n'obutabanguko mu maka gye gisinze okulabika. Obubbi naddala buno obw'emmundu bukendedde naye emisango gikwatagana ne violence gyo gyeyongedde. Okulwana obutabanguko bw'omu maka in fact ne mada naye yeyongedde. So nga wali obubbi bwe bubadde bukoze eki buli waggulu kati bugenze budda wansi naye defilement era ekyazinywedde akendo bw'ogatta wamu aggravated cases or what we call felonies and misdemeanors. Defilement ekyazinywedde akendo okutunuza abawala batanaba kwetuuka mu bwengula bwa sitaani. Akubiriza bannayuganda okuva mu kwetuulako banyiikire okulima. Abannayuganda tulina okukyusa embeera gye tulowoolezamu naddala ffe abasomye abasiiba balowooza nti ekkwata ekkalaamu kyekisinga. Kiseera kituuse nti tukozese obwongo tukozese omutima n'engalo. Gano amakompawundi ge tujuzizaamu ebimuli tuteekemu greens. Buno obukopokopo bwe tusuula tusimbemu ebijanjaalo. So twebeke tudde wansi ku mbeera tweteerereza embeera eno enzibuzibu kubanga COVID yakajja era tukyagirina ekiseera ekikola ki ekiwera. Abanaafuna omukisa nga basobola kugemebwa please mwanguyirewo batugeme. Frank Baine abadde akyaddeko ku kitebe kya Salt Media okunnyonnyola bannayuganda ku nsonga ezikwata ku makomera mu kiseera kino eky'omuggalo. Byatumwebaze Godfrey ku Salt TV Omunnyo.